Anna. Omuntu yalaba n'enkuba. Ate obulina. Kuba n'essimu olina kiwa. Kefune ku kiwero wano. Anna. Aha. Enkuba n'etonnya nebeerabira. Etonyedde ggwe. Ate nayo bulina okubeerawo. Anna. No problem, madam. Okay. Yeah, it's our office. It's working hard. We are working hard. Okay. You're welcome, boss. Okay, thank you. Sorry. Let me first put the Hello. Hello. Can I have a seat? Have a seat. Have a You seat. can have a seat, madam. Ivan. Yes. Chichi. Not a judge. Chichi chino choli. Aye, boss, enkuba etonye. Enkuba etonye. Enkuba etonye mekugwerako kogwe koleta amazigo gonna ogatuse mu office. Nedda mbadde n'okwateninga office because Okwateninga office nga nawe ofaanana bw'otyo. Olaba ojja mu office kakati. Excuse me, sir. No. This boy is very stupid. Kakati osobola otya okujja mu office ng'ofaanana bw'otyo. We n'otobya otonyolokoka gwe oyingira buyingizi. Anti ndayira watugamba amateeka gagamba gati. Oba enkuba etonye, oba omusana gwe tulina okukwata ssaawa 12 kitundu nga tuli mu office. Olwo office yo giwadde ekitiibwa. Office yo giwadde ekitiibwa. Nedda nze weine kukola zize kukola bw'otyo kukola bw'otyo. Nzize ne client. Client akutunuulira ofaanana bw'otyo. Attend to her namuna gani wewe. Otya bw'otyo. Wano omwezi guli mwasala emitwalo 10. Natuuka leeti lwankuba ne nkunyonyolamu ne ngamba mukama wange. Enkuba etonye. Nongamba toyagala bimanya. Era negenda okutuuka ku musala nga musaze emitwalo 10. Kakati nze enkuba olutonye ngamba sika nkuba ndabiiga nze omulimu ye maama ye taata kanze nkole ngabe nina okukola. Madam, no, excuse me, madam. I'm very sorry. Ngenda mu attending bireke. That's my job, come on. Your job with yanango fanana bw'otyo kati ogenda kwata mu computer ng'otonyolokoka. Ogenda kutula mu ng'otonyolokoka. Otya. Office togiwadde tolaze buvunaanyizibwa. Office togiwadde kitiibwa. Ndaza buvunaanyizibwa kwe kujja mu nkuba ntendike ku bakirayanti. Gwe tulaba nti tosaana mu office. Madam, kama ya attend. It's okay. Mkama kankole ne mujja. Ogiroddeka. Nga lwansizireka. Agenda fuluma. Wansayininga kukola. Nakusayininga kukola ne mubufanana naawe. Nyinga kala. Nkuba kale genda ogirawo yanika. Kasana kira yanga kimanyi nti enkuba etonye. Genda ogirawo yanika okale mu mali. Ewe enkuba tetuuse. Etonye atenze kati nze nantobye. Agoline emmotoka. Kogwe olwokuba tolina motoka kojje otambulira mu nkuba nga bw'osobola nga bw'oyagala oyingirirewo mu office. Ndabawo office yonna bw'etonyolokoka. Genda fuluma. Nkwegayidde fuluma nga sinakyusa mbeera. Mukama wange leka nkole emirimu gyange. Fuluma nga sinakyusa mbeera. Ntuusa ku mirimu leka nkole omulimu gwange mukama wange. Oyagala nkuwandikira ebbaluwa ekuwummuza? Ate nga nzize kati fuluma. Mukama wange soko ndikaye nja kukala. Kugamba kufuluma. Mukama wange nja kukala. We not onyolokoka. We not genda. Fuluma. Genda.